Ukasha kyekisembayo mu hadithi eyo kyakwata abantu bangi omubabiro era kikozesebwa nnyo wangi era yafuuka ngombo naddala mu nsi ez'Abawarabu bakikozesa ti sabaqaka biha Ukasha ng'ategeeza nti ebibadde oyagala waliwo yakusoose ng'era bw'olaba eŋŋombe endala olowooza okugamba nti Bayuda weebali toyinza kubuuza agambye eki yogera mpola Bayuda bakola ki weebali toyinza mugamba nti ate kakati ekyo kyeki nayo yafuuka ŋŋombo. Omulamu gwaffe ogw'olwaleero sabaqaka biha Ukasha akusoose biki ebyaliwo lwaki nabbi yayogera ekigambo ekyo sallallahu alaihi wasallama. Al isra'u wal mi'raju olugendo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama oluyitibwa isra'u wal mi'raj lwe yagenda okukima mu ssala yalabayo ebintu bingi mu lugendo olwo era obulamu bwe obwaddako bwonna yanyumyanga lugendo yafunanga akaseera n'anyumyayo niwayita ebbanga n'addamu n'anyumyayo bye yalaba mu lugendo niwayita ebbanga n'anyumya. Kati ne ku luno ewali ekigambo ekyo nti sabaqaka biha Ukasha kwolwo yali abanyumiriza bye yalaba mu lugendo kati abaalumaliriza ne wabawo embeera egamba nti Ukasha akusoose. Yabagamba sallallahu alaihi wasallam darusu nga bwe tudde wano nti uridat alayya al-umam hadithi ya Abdullah ibn Abbas عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهط ورأيت النبي ومعه رجل ورجلان ورأيت النبي ومعه رجل ورأيت النبي وليس معه أحد إذ رفعت لي سواد عظيم فظننت أنها أمتي فقال هذا موسى وقومه ولكن انظر إلى الأفق فرأيت سواد عظيم قد سد الأفق فقيل لي هذا أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير عذاب ولا حساب. حديث مبانف nsomeko hafu nakuba kukisoma kashogoto okola da'awa nindaba nabbi yafuna abantu 9 be bamugoberera ninewunya mba nkyewunya nindaba nabbi yafuna 3 ate yona newunyisa nnyo nga yafuna batini nindabayo nabbi nga yafuna omugoberezi omu wanabiya wa ma'ahu rajulu yafuna omuntu ogwo mba nkyali kwewunya wanabiya walaysa ma'ahu ahad nindaba nabbi atalina wadde n'ogwo nga yakola da'awa n'asomesa la ilaha illallah teyafunayo. Baba bakyandaga nengera suwadun azim ekintu nga kikwatiridde nga kiddugavu nga kitegeeza nti waliwo abantu bangi nga kiri mu distance nendowooza nti Jibril ayinza okuŋŋamba nti abo bantu b'ekibiina kyo naŋŋamba nti hatha Musa wa qawmahu waliwo olengere wakwatiridde nnyo Nabbi Musa alayhi salaamu waali n'ekibiina kye. Tuba tukyali awo nenkyusa amaaso naŋŋamba nti naye suuka otune sayidi eno nenkyusa amaaso nennengera suwadun azimun qad sadda al ufuq nennengera ekintu ekiddugavu ekinene ennyo nga kikwatiridde nga kisaanikidde obwengula bwonna. Jibril naŋŋamba nti abo bantu b'ekibiina kyo awo we muli era mu bantu abo ab'ekibiina kyo mulimu 70,000 abagenda okuyingira ejjana
nga tebabuuziddwa kibuuzo kyonna, teri kumubonereza, tewali kumunyega, ajja kutuuka butuusi wali ku minzaani ayitewo buyisi. awo mbadde nkumya okusoma hadithi. ebyokuyiga ebiri awo biruwa? waliyo bannabbi Allah bye yatuma ne bakola emirimu emyaka n'emyaka ne bafunayo abantu 9 oba 3 oba 1 oba obutafuna. kyakuyiga ki ekiri mu bigambo ebyo? bw'aba nabbi wa Allah yakola da'awa n'atafunayo wadde n'omu, butya ate gwe omukozi wa da'awa ow'omulembe guno osobola bisomesa n'otafunayo n'omu abitwala ne babikulekerawo. oli nabbi mulamba ayogeraganye ne bamalayika, okwogerako ne malayika walumbe, naye yakola emirimu ng'ate awuliziganya ne ofisi enkulu, n'ava mu kisaawe nga teri amugoberedde. ekyokuyiga ekirala ekiri awo, nabbi Musa alayhi salam yaddirira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba n'abagoberezi abangi. nabiyullahi Musa alayhi salam akwata kyakubiri, nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulembera okuba ne umma ennene ne kuddako Musa alayhi salam. era y'ensonga lwaki nabbi Musa alayhi salam yasinga okwogerwako mu Qur'an al-Karim. bannabbi bonna ye yayogerwako emirundi mingi alayhi salam okusinga bannabbi abasigadde, emirundi 136. erinnya lye nti Musa, wama tilka biyaminika ya Musa. nabiyullahi Musa alayhi salam ayogerwako nnyo. walaqad atayna Musa alkitaba walaqad arsalna Musa wa akhahu Haruna. Musa jannyo mirundi mingi, erinnya lye nti Musa kubanga alina abagoberezi bangi, yalina umma nene. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamukulembera, era alina okumukulembera kubanga ali mukama we, kubanga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakulembera bannabi bonna. Malaika Jibril yamala omulaga ekifo Nabi Musa waali, yazzaako ye nti naye gw'oli wali n'ekibiina kyo lwaki baliraniganye mu nnamba y'abantu. namugamba nti gw'oli wali olengere wakwatiridde nnyo, naye mu kibiina kino mulimu emitwalo 7 ekigenda okuyingira ejjana nga bighayri adhabin wala hisabi, teri kubonerezebwa wadde omubala oba omubuuza akabuuzo konna. jjukira nti bino nabbi abinyumya ali masjidi sallallahu alaihi wasallam. bwe yamala okwogera ebigambo ebyo nti mu umma muno mulimu emitwalo 7 gigenda kuyingira ejjana, teri kubuuzibwa, teri kunyegebwa, n'agenda emaka ge, darasa neekomaawo. jjukira nti amaka ga nabbi sallallahu alaihi wasallam gaali kumpi ne masjidi, bal ekisenge kyekyawula ennyumba n'omuzikiti ku saidi eya kkono nga ku dirisa liri wewali amaka g'omukulu owa mukyala we Aisha radhiyallahu anha. fakhada nnaasu fi ulaik, masjidi nejjamu bukiriiki bugurupu ne bukuŋŋaana abagenda okuyingira mu jjana nga tebabonerezeddwa, tebabuuziddwa kantu konna, be baluwa ne bajjamu obubinja, abali wali nga buli omu agezaako kuleeta ekirowoozo ekiki nti nze ndaba kireka bagaza ba Abubakari abo bawumalu kubanga baludde nnyo n'omukulu sallallahu alaihi wasallam. la'allahum alladhina wulidu fil islam, abo ne bagamba nti kireka bano abaana bagenda okuzaalibwa nga taata ne maama basiraamu, bakulire mu busiraamu babufiiremu. abo Abubakari boogamba basiraamuse mu bukulu. fadhakaru ashiya, bayogera ebigambo bingi nga buli omu aleeta ekikye ne bakigoba, oli n'aleeta ne bakigoba, n'oli n'aleeta ne bakigoba. naye olw'okuba nti amaka tegaali walaga omukulu yali abawulira, n'alaba nga wasigaddewo gaapu nnene, nadda hagizibe. kati bwe yadda wano ewali okusoma okutagambika. bwe yakomawo bw'ati darasa yali agiggadde, n'agiraba nga waliwo obwetaavu, nadda addemu bupya.
bwe yadda tiyatandika yagamba nti humu alladhina la yastariqun. Bwe yadda yagaba bitendo eby'abantu abagenda okuyingira ejjana nga tebababuuza kabuuzo konna wadde omubonereza, wabula bwalituka ku minzaani bagenda kuwewa. Nga bwe tuvuga emmoloka ne musanga road block, emmoloka lwe zijja ne bagira bugizibwe bati abanga assa ku break ne bamuwaga sayini nazza ku muliro, ate mwe mujja ne baga sayini nti mukole ki, teeka wali wabbali, gula boot mufulume. Ne ku minzaani wali ku kiyama waliwo abantu nga bw'anaatuuka bw'ati bamulaga bula sayini nti genda bugenzi ki. Kati bwe yadda n'amenya ebintu bina abagenda okufuna ejjana nga teri kubuuzibwa, teri kubalibwa, bibanaaba nabyo ebitendo. Ekisooka humu alladhina la yastariqun. Ensonga zino zonna ennya ze tugenda okwogerako zeyayogera sallallahu alaihi wasallama, mwana wattu olabangiza okusaaga mu mbeera zaffe eza bulijjo naye nnene. Number 1 be bantu abatasaba kusomerwa rukuya, be bantu abatasaba kusomerwa rukuya. Rukuya el halal obusiraamu bugikiriza era teri haram, naye si kirungi kusaba rukuya kubanga talabu rukuya yunafi kamalul iman, kijjawo okulaga nti omuntu alina obuvumu mu bukkiriza. Kulwaki? Anti rukuya yeetoolera mu ddwa za bifo. Ogenda mu manju n'osoma edduwa eyingirayo, ovuddeyo n'osoma edduwa evusule, kwebaka n'osoma edduwa ey'okwebaka, ye bayita rukuya. Kati buli wosaba rukuya kiba kitegeeza nze ebisula kubisoma byerabira mujye mu binsomere, ejjana yaffe bakuwa yaki nga wekakasizaako obunafu. Arrukuya esinga kubeesinga nnyo mu dduwa ez'ebifo n'enkyukakyuka yaabyo n'ozijjukira kubanga kalumanyo yali mu kuzeerabira. Ogenda okujjukira nti tewasoma edduwa yakwebaka ng'ozikuse ku makya, ogenda okujjukira nti wasoma edduwa yakuzuukuka ng'oli mu tawuni, saasoma edduwa yakuyingira katale ng'okafulumi, saasoma edduwa ya lugendo ng'ovuddekyo, saasoma edduwa yakuyingira kifo kipya ng'omaze kifumamu. Si kirungi kusaba rukuya, naye rukuya ezikirizibwa mu Busiraamu kubanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam baamusomera rukuya. Jibuliru kisajja ekiyudaaya kyamutega eddogo nerimukwata, naye nno ani gwotega eddogo mukama wange? Allahu akbar. Ani gwe weerijjako mu kutega eddogo? Asoma Qur'ani buli kanaku ekiro n'agimalako, asula asaala, naye yali mutega nerimukwata. Malayika nejja nemusomera rukuya, naye tiyasaba. Iyo malayika alaba nga waliwo obwetaavu, mukwano gwe alina obuzibu, ate eddagala ndimanyi. Olidde ne Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasomera mukyala we Aisha, naye tiyamusaba. Nabbi yalabulabye nti omukyala wange alina mas mina shaitan, alumbiddwa bishayatin, namusomera. Wakadhalika ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ba'dhuhum ba'dha, ne basahaba beesomera naye nga tebasabye kubanga okusaba rukuya yunafi kamalul iman. Si kirungi kusaba rukuya, weesomere naye tekiri haramu bw'oba ogisabye, wabula buli wogisaba omukisa gw'okuyingira mu jjana nga tobaliddwa oba oguvuddemu. Nga imra'atun sauda, omukyala yajja wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga wansimbu, kubanga ensimbu gaba mashayatin, n'asaba Nabbi amusomere rukuya sallallahu alaihi wasallam. Nabbi namugamba nti ku bibiri londako kimu, okufiibwa omukisa ogw'okuyingira ejjana nga tobaliddwa. Bw'obeera nkusomere manya ova mu bali, naye bw'ogumiikiriza n'oweesomera wekka oba okyalina omukisa oguyingira mu jjana nga tebakubaze. Naga nti tonsomera kaŋŋende. N'atambula n'atukanga muli nadda, namugamba naye ya Rasulallah, nswala, ensimbu zinkuba mu bantu, engoye zange ne zibikuka, n'enfuna ebiwundu, lusingudde bubi, nsabira, kale ekyo kyo kiveewo. Namugamba nti kale. Nabbi nakkiriza, era ensimbu zaamukubanga omukyalo oyo mu nguudo mu Baghdad, Iraka.
ng'agwa bulungi wansi ku ttaka, engoye ze ziba okay, n'akankanira awo mpaka ensimbu ezimugwako. So si kugweri ate agudde bubi ekinja kimutemye omutwe, ate hijabu zeewanise waggulu. Yamugamba nti bw'obeera kukusomera nja kukusomera, naye omukisa guli gufaawo oba oli awo badde ogulina. Olwokuba nti abo basahabiya bali bantu bakulunkanira nnyo jjana, nga kyonna ekiyinza omulemesa ejjana akiteeka ebbali. Yagamba nti bireke kangende mbeererewo. Ako kasooka. Akookubiri, wala yatatayarun, abateeraguza. Ekimanyikiddwa mu Baganda wano ennyo, naddala batagenze ennyo mu byakusoma, okweraguza kuba nnyo maka gaabwe. Olaba enjuki, waliwo omugenyi ajja. Enjuki togirabya eyo? Eranga mugenyi. Waliwo ebikapu ebikaaba ekiro naye ng'eddoboozi liwulika bubi. Oyekungula mugigobe era kututta. Oba bagiweereka genda okungula abe wammwe bagiweereza ebigambo. Waliwo ekiwuka kibeta namunyenye. Kiyinza okujja ekiro kinoonya riziki, kinoonya kyakulya, kize kubika. Waliwo jjajja ayinza okufa. Emateete eyo jjajja wayo mulwadde ozanaabukeesa. Ebyo tebikkirizibwa mu Busiraamu. Aba wate emmere naddala y'amatooke nga bakasuka mu sefuliya, bayinza oddikasukayo ne lirimira nga lyesimbye bweti. Kitegeeza ki ekyo? Waliyo omugenyi. Era bongerako. Basi ettooke ligwamu nga lyesimbye bongerako. Waliwo omugenyi akola ki? Kati Nabbi yakozesa nti wala yatatayarun, kubanga okweraguza kwali kw'amaanyi nnyo mu Bawarabu. Ekigambo tayiru kitegeeza kanyonyi. Bakozesanga nnyo okweraguza nga bakozesa obunyonyi. Akanyonyi bwe kati bwe kayimira mu lujjalo omanya ogenda kufa bwavu, era nga bayinza okawerekereza amayinja. Bwe kayimirako bwe kati waliwo agenda okufa. Bunyonyi mubeeraguzanga wala yatatayarun, obunyonyi obwo ne munyenye n'ebirala. Kubanga okweraguza emikisa gy'okukola shiriki giri waggulu. Bwe tunamalayo ensonga zino zonna ojja kusanga nga zeetoolera ku bya shiriki. Kubanga n'okusaba lukuya oluusi gy'ogenza okujjanja wabeerayo ensobi ze mukolerayo ate ne mugwa mu shiriki. Kubanga ate abasomi ba lukuya abamu si be bali awo nti bategeera bye bakola. Ekyokusatu, wala yaktawun. Al-iktiwa zenjokyo, okweyokya nga bateekamu amalagala agabya shiriki. Waliwo enjokyo ezaakozesebwanga edda mu byalo mu bajjajja. Mugenzi okuba omupiira, amagwa gakufumise, oganya okwogera, wenyera, weekweka, jjajja akulabye wenyera. Okukeberanga eriggwa limazeemu wiiki. We lyafumita wavunze wazze n'amasira. N'akwata omuzigo n'agussaawo, n'assa omuziŋŋoonyo mu muliro n'asembezaawo bw'ati. Eryo ddagala ddungi nnyo ne Nabbi alikozesanga sallallahu alayhi wa sallama. Ekyo kika ky'eddagala eryekokya bwe lityo mu biwundu Nabbi akikozesanga nnyo ne basahaba mu ntalo. Oba omusota guboza omuntu basigawo babizigo bino ebya petroleum jelly ne basimbizawo eryanda ly'omuliro. Obusago bwonna bwekenenulayo bwe buti ne bukomawo. Oyize ensolo n'obbulaba nga bufulumyawo. Era ekiwundu mu nnaku 2 abanga tebangako na kiwundu. Eddagala ly'enjosha eryo ddungi. Naye siri ayogerako wano ate. Ziri enjokyo zaakozesebwanga mu Bawarabu nga bateekamu embeera eza shiriki. Mbona bye bagema. Waliwo ebimu bye twogera mu madalasa nga oluusi wano mu mirembe gyaffe tebikyaliwo bulungi, oyinza obutabitegeera mangu. Naye bwe twogera ne bikwatagana n'embeera zaffe nga bitegereka mangu. Ekyokuna, wa ala rabbihim yatawakkalun. Balina okwesigamira Allah tabaraka wa taala okwannama ddala. Atawakkul kwe kwesigamira Allah tabaraka wa taala n'obutamu buusabuusa nti ajja kuwa riziki. Ate kati enkya tunaalya ki? Allah waali ajja kuwa. Nga Umar ibn al-Khattab batugamba mu hadithi emu Nabbi agamba sallallahu alaihi wasallama,
law annakum tawakkaluna ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu himasa wa taruhu bitana rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kubanga mwesigamira Allah olwesigamulwa namaddala yandibadde bagabirira ng'ekinyonyi, tekina musiri, tekina kaduuka, tekina business, tekikola mu kampani nti kifuneyo omusaala gwe kinagulamu emmere. Ekyo kikakasa nti Allah wange yantonda tajja kulemwa kumpa mmere. Naye ffe tumbuusabuusa nti asobola okutuuka mu wiiki emu oba mu wiiki ejja oba omwezi ogujja mbu nga tufuuse bangi anti tuzadde abaana bangi n'alimu tulabirira. Kyobola era olwokuba tetumwesigamira bulungi riziki, tatuwa bulungi riziki kuba ntumubuusabuusa. Okwesigamira Allah tabaraka wa taala tuweralikira nkya tunaalya ki, fiizi bana zinaavaawa Allah waali. Ekyewuunyisa mu bintu by'okwesigamira Allah tabaraka wa taala byagenda wala. Osobola okubeerawo abaana bono balemesa okusomera mu masomero amalungi naye nga bw'ovaawo bajja somera mu malungi otya anti oluvawo waga nti abaana ba Hajji basatu mbampenyi batwale ku masomero naggaga n'abatwala naye nga gwadde watadde mu kifuufu primary school. Ng'okuvaawo okwo kwe kuno balisi okusomera mu masomero ag'ebbeeyi n'okulya obulungi n'okwambala obulungi nga go balemesa. Ebintu bwe bityo Sheikh Muhsin Kiti byasinga okubeeramu ennyo ng'atunnyonnyola tumwesigamire Allah tabaraka wa taala. Obutuufu bw'okumwesigamira abaana bwebazaala buzaazi si gwogenda obalabirira, totya tweraliikirira Allah tabaraka wa taala amanyi puroguramu zaabwe zonna. Naye ate waliwo kye bayita tawaakulu yali haramu. Tawaakulu yaluwa atula ku muzikiti Allah ajja kuleeta riziki. Allah ajja kuleeta kiki? Kubanga n'ekinyonyi tekisigala mu kiyumba kyakyo, kikeera ku makya kutambula. Itikhadh asbab, kuteekawo ensonga mu riziki mwena okuyita ekutuukeko. Ekinyonyi kyekisinga okwesigamira Allah tabaraka wa taala naye kyekisinga okukeera. Nekika wansi w'emiti nekiddayo nekigendako mu lujja nekigendako mu misiri mu shambazi za kasooli nekibojjayo ne bakikuba amayinja awo nekivaawo. Kiteekawo ensonga riziki esobola kituukako. Niyo omuvubuka mbu batugamba kwesigamira Mungu andaba ajja kumpa ekyokulya n'atuula. Bagita tawaakulu, okukwenyakwenya Allah mbu omwesigamira. Ku mulembe gwa Umaru wakana amiri mu'minina anthak, mu kaseera kwe yali amiri ali mu kulawuna sawa nga nnyezi emisana alengera abavuka basatu beebase mu muzikiti n'ayingirayo bali mu tulo tusufu sawa za kukola n'abazukusa n'ekigere tiyakutama yabalinnyako na kigere bw'ati n'abakoonako ne bazukuka ne batuula. Bavubuka kiki? Ne bamugamba nti nahnu qawmun mutawakkilun, ffe tuli ekibiina ekyesigamira Mungu, riziki ejja tusanga wano ku muzikiti. N'agalula kibooko n'abagoba emisinde yaga nti bal antum qawmun mutawakkilun, mwe muli ekibiina ekikwenyakwenya Allah mwe kimwesigamira. Riziki ne basanga awo mugende mukole. Yagalula kibooko agenda bayisaamu ne bawenyuka naye nga tubazikima madda. Umaru kyakukuba omuggo, bawo omuggo noza bakubyewo kiso naye nga muggo n'abayombesa nnyo. Mwebaka mutya amagulu malamu mikono miramu mbulizike ejja kujja wano. Okwo si kwesigamira Mungu tabaraka wa taala. Atawakkul okwesigamira Allah tabaraka wa taala ma itikhadh asbab. Ng'oteekawo n'ensonga ntaddewo akaduuka ntaddewo nankani nawe nkola wampayo omusaala kale naye si kutuula ng'abavubuka bamu babeera mu mizikiti walaba omwami anyiriranyirire wayi ngoye ze nnungi nga mwambalira kiki sinafuna kyakulya naye nga omutunira bw'oti yenna mulamu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yasanga omuvubuka mu kibuga Madiina ng'asaba namuga ayimuka n'ayimuka tambulamu n'atambulamu ng'ebigere biramu. Namuga nti lwaki tokola? Sina mulimu ya Rasulullah, njagala okukola naye sina mulimu. Nkuwe nti mpa jyawo tugende. Muvubuka n'asanyuka. Olwatuka n'atuma Abi Hurayra agende gye batereka zaka y'Abasiraamu
litayo sente bweziti. Abi Hurairah nazijjayo, genda mu katolo ngulira embazi ogireete. Abi Hurairah nagenda nagula embazi nagimuleetera. Jiwoyo genda mu ttale oteme enku ya soya nike otunde. Kenzeyo kusanga ku street. Wayita ekiseera kiwanvu Nabbi sallallahu alaihi wasallam baatambula daddamu namusanga. Namuwa salaamu. Namukwata mu ngalo. Engalo zonna zijjudde amabavu nga ngumu olw'emirimu gy'okwasa enku. Namugamba sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi al-yad yuhibbuha Allah. Omukono gwo guno Allah gwagala. Gukola n'otuyana n'olya muntu yozo. So nga luli wali okalubiriza abasiraamu buli akulengera agenda kunsaba. Nobeeraliikiriza. Kubanga abantu abagenda ne basaba ne balemesa ne bannaabwe okujja okusaala. Era bamu bayita ku mizikiti nti awola obuvuka busabiriza nnyo kangere ku gweri. N'otukukalubiriza abasiraamu bwe batyo. Nga yalowooza nti alina tawakkul, eyo tawakkul. Ekibiina kya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kibiina kikozi. Era omwami oyo yafuna ate oluvannyuma obugagga kubanga bizinensi ye yagenda ekulaakulana nga ku lwaki nedda ng'erimu omukono gw'omukulu sallallahu alaihi wasallam. Akasinta akatandika bizinensi ka capital yakajja wa mukulu. Ate eweeyo ebivaayo byonna biba biki malidaadi biba birungi. N'agenda ng'akulaakulana oluvannyuma. Era namugamba nti omukono gwo guno Allah agwagala tegukyasabiriza ate gwe gugaba kati. Tegukyasabiriza kati ate gwe gukola ki? Kubanga yali afunye kasente nga naye asobola okugaba. Kakati Nabbi abannyonnyola ensonga ezo yatuuka awo nti abagenda okuyingira ejjana nga tebabonerezeddwa dde okubuuzibwa baba n'ebitendo bina. Ekisookera ddala humu alladhina la yastariquun, era tasobola kusomera rukuya wala yatatayarun, tebeera guzalaguza mu bya kisiru, wala yaktawun, wadde okweyokya beesonsekemu eddagala, wala rabbihim yatawakkalun, era beesigamira Allah olwesigama olujjuvu. Faqama Ukasha bun Muhsin radiyallahu anhu. Nabbi yatuuka awo mu lujjudde mwe baali eyayimuka yali Ukasha bun Muhsin, yeyeke yayimuka. Basahaba bonna batudde kuva ku Abubakar, Umar, Uthman, Ali n'abalala bonna nga betubamanyi mu rankingi zaabwe radiyallahu anhum. Ukasha yayimuka, ya Rasulallah udu Allah ayajalani minhum, nkusaba mukama wange sallallahu nsabira Allah mbere emitwalo egyo omusanvu ekigenda okuyingira ejjana nga teri kigambo. Faqala sallallahu alayhi wasallama anta minhum, Nabbi namugamba nti gwe olimu egyo emitwalo omusanvu. N'atuula. Faqama rajulun akhar, n'oba omwami mulala yayimuka n'asaba kyekimu nti ya Rasulallah udu Allah ayajalani minhum, nange nsabira Allah nteekemu abo. Faqala sallallahu alayhi wasallama sabaqaka biha Ukasha, Ukasha akusoose okusaba. Hadisi wekoma eri mu Bukhari ne Muslim. Ekyewuunyisa batugamba nti faqama Ukasha bun Muhsin, omusajja yasooka okuyimuka baatuwa erinnya nti Ukasha, owokuli bali bamumanyi ne balusigirikira. Lwaki? Nabbi sallallahu alaihi wasallam yali akimanyi nti si wa mubali mugiri emiteeko, nga wanaamugamba nti gwe toli mubali bagenda okuyingira ejjana, twesha ziyinza omumukuba nayagala kizingireko awo. Yali amumanyi kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu nkola ye y'emirimu, era nga bayimaamu bwe balina okuba, alina okumanya abantu be. Nalina obunafu mu ggondera abakadde, nalina obunafu mu salatul jamaa, nalina obunafu mu kino, nalina obunafu mu bakyala. Yali abamanyi abantu be, buli omu n'obunafu bwe n'amaanyi w'ogalina. Ye yali amumanyi nti si waabo, kati nga tayinza mumuga ye nga professional teacher, nga tayinza mumuga nti gwe tuli waamu bamujjana. Lwaki? Nga kiba kibi. Kwe kumufundiza n'amugamba nti Ukasha sabaqaka biha Ukasha akusoose okusaba embeera eyo. Amakulu yatuula, omutima gumuli wamu nti Ukasha ansoose busoosi. Kumbe oluusi ate abamu ne batugamba nti Nabbi ayagala okuggalawo oluggi,
sallallahu alaihi wasallam kubanga naye abamugamba nti naawe oli wa mubo kigeza n'owokusatu n'owokuna gwatulaki waddeko bali babiri bokka. Era Sheikh Uthaymin yagamba nti ekiri azhar oba al aqrab ila sahih ekituufu ennyo ekiri okumpi n'ekituufu nti nabbi yayagala kuggala luggi si kulwanga n'owokusatu n'owokuna onookomawa bonna onogenda nti naawe nabbi naagala ggalewo oluggi. Hadithi eyo ezitowamu omwami ayitibwa Ukasha bun Muhsin enzaala ye Makka min al-awwalina as-sabiqin fi al-islam yomu kubasika okutula shahada 40 agasoka okukkiriza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ukasha inawo akafo yali musajja mulungi nnyo min ajmal sahaba yomu ku basahaba ali abalungi ennyo mu face ne mu figa ndabika bulungi nnyo omuvubuka oyo. Entalo zonna Nabbi sallallahu alaihi wasallam yalimu yazirimu teyayosa lutalo na lumu okuva e Badiri mpaka nga Nabbi wabeera sallallahu alaihi wasallam Ukasha omusanga era yafiira ku myaka 45 egy'obukulu oluvannyuma lw'okufa kwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam nga wayise omwaka gumu. Amakulu yafa mu mwaka gwa 11 kuba Nabbi yafa mu mwaka gwa 10 baada al-hijra oluvannyuma lw'okusenguka ate Ukasha n'afiira mu mwaka gwa 11. Amakulu Nabbi yafa ono alina emyaka 40 yayongerako gumu n'afuka 45. Ukasha bun Muhsin radhiyallahu anhu Allah n'amutwala ng'amaze okufuna ejjana. Ebyokuyiga ebiri mu hadithi kamala esooka hadithi ey'emiryango gya tawhid ebintu bya rukuya kweraguza buteesigamira Allah byetololera mu nzikiriza. Emikisa gy'okuba nti oyinza okukola ensobi mingi nova ku Allah tabaraka wa taala. Abamu bamusomera rukuya alooza rukuya yeewonya yennyini olwavudde ku Allah. Ebintu by'okusaba rukuya bizibu nnyo. Abamu abaako ne basheekhe nti oli wasoma tebiwona oyo toli ebyo tebikola ebiki. Kati rukuya yakwegendereza era rukuya esinga obulungi gye weesomedde gwe kennyini kubanga jasi kuteeka duwa mu bifo byazo ez'ekawungeezi n'ozisoma ez'okwebaka n'ozisoma ez'ekiro n'ozisoma package zonna n'ozimalayo khalas n'okiwangaalirako omwaka ku mwaka. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. Ebya sekukulu nazaala oluusi ne mama we yennyini akuzaala si musiraamu. Ekibuzo ekisooka abantu baffe ffenna tuva mu famire bwe zityo ennamba esinga tutabika enzikiriza. Bulijjo omukadde oyo bw'otamuwa kyakulya tafuna. Bwe kiba nti bw'oba tomuwadde kyakulya tafuna muwe kubanga gw'omulabirira era mulimu n'embeera eza daawa. Okusinga oga nti mukoddo binandekerera ku sekukulu ndi ekinyeebwa. Nali ndabyeko n'oli yazaalukuka mutabani we kumuliisa binyeebwa ku sekukulu. Nze naalongo ndi ebinyeebwa ku sekukulu oyo omwana sikyamuzaalukuse taddamu kulinnya mu lujja lwange ate nga twagala omukoleko daawa oba oliawo biidhinihi tabaraka wa taala. Bwe kiba nga ali bulungi nga bwe tumuwadde afuna tomuwa muwe nga sekukulu tennatuuka oba ng'ewedde olime kumwetaba kumuyambako kujaganya mazaalibwa. Sekukulu ge mazaalibwa oba kuyewe yafiira mazaalibwa. Bwe kiba nga alinawo muwe ng'ewedde oba nga tennaba muteekawo ensonga tetenkanya ng'ebiralo bitetenkanya n'oyitamu. Tutetenkanya ebintu bingi nnyo ne tubaawo. Omuvuka yalakola mbaga ya milioni 15 mu meeting bambuuza nawo mmeka 3 kyokka talina wadde n'atetenkanya n'akola embaga ya milioni 10. Tutetenkanya ekyo kitetenkanye
osigale okubanga obuli seefu mu ddiini yo ate n'olitanyiize musigaze omukwano oba oli awo anaatula shahada olite mwenge nga sekukulu ewedde omugende nti nafunye ebyanfudde bize okyali ku nazaala n'owe yennyini maama we asobola okuba nga si musiraamu naye nga ate ayagala sekukulu wallahu alam naam abuuza mukadde waffe taata tuzaala bashekh abakulu n'omwana waffe tusomesa ddiini ekokutwala mu ssomero b'obusiraamu kuviira ddala mu tugato anaafuna omusango maaso ga allah okusomesa omuzadde bwe batofutaddeyo ebintu byonna okuzaala omwana eba projekiti nga bwogenda na projekiti gye tuzimbaawo y'amaanyi nnyo teri projekiti y'amaanyi mu bulamu bwo nga mwana wo era bw'otamuteekamu nnyo ofiirwa neekusala tugenda kufuna projekiti y'amaanyi mu bulamu bwo nga mwana gw'ozadde kubanga okuzaala omwana mulimu allah aga nti innahu amalun ghairu salih yali agamba nabbi nuuhu alayhi ssalaamu nga laba nuuhu omwana we azikirira mu mataba amazzi gamutwalaye n'akoowula allah omwana wange namugamba nti mu mirimu gye wakola ogwo si mulimu mulongoofu muleke okoze emirimu mingi naye ogwo si mulongoofu okuzaala omwana mulimu ogwetaaga okuwa ebiseera n'obudde n'oguteekamu ssente projekiti yonna bwe wogissaamu ennyo ssente weevaamu obulungi osangulira na projekiti y'enkoko naye alina ozirabirira abebakozi baziwadde bino nkuba tezikubye ankani olite alina okujjangawo n'asupervisinga naye singa oddabuzeeyo n'otuula abakozi balyamu byabwe tundakozi batunze ne balya zaafudde ne babigayaalira endwadde ne zizirumba kati omwana buli otamuteekamu ajja kukubanja ku kiyama allah batugamba nti yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani olunaku omuntu agenda okudduka muganda we maama we n'ekitaawe ne mukyala we n'omwana we lwaki adduka abantu abo kuba lyazaamanya naye ekigenda okuddusa omwana we kiri eki butamuyigiriza mungu we abasajja abagagga bategekera abaana namuzimbira apartment mwana ajjanga ssente nga basizza abalala mu byalo namuwa ekibanja namuwa amaka namuwasiza omukyala ebyo byonna biba birungi ebbanga lyomala nga bamusomeseza allah we buli otamusomesa allah we newomuwa ebyo byonna n'obimalayo oba tolina kyokoze waakiri ate amusomeseza allah we n'atamuwa wadde ekibanja yasinga wadde ennyumba yabapangiseemu bweti mwajja akasente noba nga togimuwadde naye nga wamuyigiriza allah we bino allah tabyagala bino byayagala biseke mu nkola noba tomuwadde wadde ekibanja oba omuwadde ekyobugagga fi duniya wal akhira ku duniya ne akhira niye omuwa apartment omuwadde bya bugagga bya duniya era byatunda n'agenda mu disco n'agenda n'agula banne emmeeza yakakadde bagenda kula lonchi ya luyimba nasasulira banne emmeeza yakakadde atunda kibanja kino n'agenda mu disco atunda kibanja nazitwala mu kasino ne bazikuba mu zaala byomuwadde byatunda byateeka mu mwenge kibayita okulyaza amaanyi omwana kirabikira mu kantu kamu butamusomesa ddiini ye buli omusomesa eddiini ye n'agitegeera ebisigala ne botamuwa kubanga oba omuwadde edduniya n'akhira edduniya tegenda mumenya omuntu yenna buli atasoma ddiini edduniya emumenya nnyo kati sawa nga zino tamanyi wakulaga tamanyi alagibwa ekijja mu bwongo walaga naye omuntu asomye eddiini tamanyi wakulaga essaawa zino abeera mu oda olubeerera omuntu asomye eddiini abeera mu oda yishe esembedde amanyi wokulaga nina okwebaka nga bukyali waliyo subuhi amanyi wokulaga naye atasomye eddiini taba na oda kiki gigenda gitya tugende egindi nga bagenda aneebaka enkya ku makya aneebaka ku 10 naye osobola okwebaka ku 10 nga subuhi esembedde ekuyiteko taata teyatusomesa ddiini ajja kuba walla batugamba nti nga bw'alaba ku mwana we ayitaawo sipulinti etagambiika
kulwaki yamulyaza amanya ayina aganti hayo wena maleyo musasula bya manja nabancha ine swala nira manzane kampite wano era kuna kuyamba abantu bagenda kubanga biwojjolo ajja kuba cha sprinting adduka omwana agendere agwe ku nnyina ate ne yajwa nyiti ate no yandi bubi akyuse sprinti kuyisinganya buyisinganya tugenda kuba tuyisinganya buyisinganya tuti bano gye bava bano gye badda naye n'emisinde egitagambika kubanga nze ndi wa sports waliwo kibata trot ne run ne sprint byawukana mu byonna byonna ekisinga okuba ekizibu ye sprint n'omutima oyinza oguwanda wabweru awo yesu wana okulwa nawo kubanga era bwogenda sprint yejjamu yokka yekendeza yokka bweti naye yaumul qiyama tugenda kuba ku misinde egitagambika niwe omwana wo ati abaana bawumudde bakumyewo waka abaana baffe abasinga babisulo omwana bwemutola mu ssomero abamu order saawa bwezi timba wano saawa bwezi timba wano saawa bwezi ne bwadde wako okuwumulawo tewali order abeera bubeezi awo ne wakateekawo order ku ssomero kizibu nnyo omwana wo okufunirayo buzibu kubanga esaawa bweziti dayiningi saawa bweziti prep saawa bweziti class saawa bwezi newaka afulumyeko agenze mikwano batudde bazanye video game bavuze mmoluka z'empaka babonakani ate mwana wa myaka 14 muwala akalenzi ka 17 obutonde buba banje ebintuntu era mistakes ziba nnyo mu holidays nnyo abaana abawala basinga okukosebwa mu holidays bakosebwa nnyo kubanga wakati waba order atamanyi kivaako na kiddako abakadde bawuza omwana yawumudde mumuleke yeetaaye badde eri mu kisulo nga bamusibye yeetaaye abiki tena byeyeetaaye atagenda kufuna buzibu bawumudde bakumyewo waka musalafu salihini batukubiriza nga abaana bo bwe bali batukubiriza okuba nti ofubanga nnyo okulaba nti ofuna eddakiika 5 buli kanakwe waka n'osoma Qur'ani nga abaana bakulaba sigenda kuleka obufu w'amaanyi mu bwongo bwabwe noba tomwise nti jangu otuli tusome nigwefuna wootulaba kulabe okikole buli ddakiika ezi 5 naye bali bamaze okusajja kula kife kitaffe twamulabanga ng'asoma Qur'ani buli kanaku naye batasomye ate abamu kimukuba omutima naye n'akoppa kitaawe ku lwaki ebizibu binkuba ebizibu bimalawo naye nalaba taata yali successful ate yasomanga Qur'ani buli kanaku ng'akka wansi naye kangoberere enkola ya kitange ddakiika zibeezi fuba woolaba babitayita oba otuula tebayita gwebaleke sirika bikula soma yimpa ku ddakiika 5 bikkako genda kikole buli kanaku kireka obuufu bw'amaanyi bagita athar mu Lwarabu kireta athar kireka kinenge gye kireesemu obwongo bwe ne bwali balazewo mu bukulu tagenda kukerabira ekyokuli ku baana bawumudde omwana kasi omwana omuwala aweza emyaka 12 13 wobeera wabeera so si agende wasengawe awumule aveyo agende wakojjawe agende wa anko we kubanga eyo oluusi babagayalirira gye bajja embuto era keese ezizonna ezisinga mu bisulo mu baana abawala embuto tebazijja wano wa taata we ne maama we gye yagenda okukola ki okuwummula gye yagenda okuwummula ku lwaki eri tebatera nnyo okuteekayo security y'amaanyi bo tebakifaako gwate omwana w'omuwala myaka 14-15 omanya nti atandise okuyingira danger zone otandika omussaako eriisa ejjogi tomala gamutuma mu bifoofofo ayita kuba bodaboda ate ababodaboda bano baffe bakikimungu kye bateekamu situmanyidde ddala omwana wa muno omuto n'amuganya ekigambo nga kimusinga obukulu emirundi nga 50 kakazi katu ne kakiteeka mu bwongo ne kakisa mu kompyuta ne kakinoonyamu nga tekakiraba oli kubanga wano waffe mu Afirika abaana baffe myaka 14 atandika okujinjimuka ati nolowooza nti mukazi mukulu kumbe wa P5 P6 nga byonna ebikola omukyalo omulungi abirina naye nga wa P6 muto kati ekyo tubabuliza okuwummula abamu tebabikola ki agenda gula sukaali sawa 2 za kiro nga gwe tosobola mumutumayo yuli amutuma
abaana abagenda okuwummula n'okukyala myaka 6, 7, 8, 9 abasobola ne bakyala naye kasita ayingira mu danger zone abeere woodi okuddayo okukyala ng'amaze senior 6 ku lwaki oyo aba atayize ti bwenkola bweti future mba njirinnyamu bwenkola bweti results zange zijja kujja bweziti future yange bekendeera tubanga omuwala kasita amala senior 6 aba akuze ebirowoozo ensobi zonna zagenda okukola amanyi results abazimanyi naye nga lewa P7 amanyi ki yaluze dunia erina kuba smooth yakutambula butambuzi omwana omuwala ayingidde emyaka 12 13 tawummula abeera ow'omulabira tumuwuliriza mba ankobe oluusi waka waliwo shamba boy asaala ebimuli ayoze emmoloka z'omugagga kakazi katukaze kuwummula webasiibe waka shamba boy naye agenda okukatundira ndaba kakuzi omukedde egenda kupakasa ne mukyalawo omwana wabeera awo ewali security nga nva ku baana abaze okuwummula bagende ku muziki basome eddiini waliwo omukyala abeera mu Amerika yaŋŋamba nti nina abaana bange 2 njagala bafaanane nga ggwe nimuganga kizibu olugendo luwanvu ye kati nkugambe ntya nanga ngenda kujja nabo Uganda Uganda abeera eri nebba wawano Uganda nimuganga kizibu ne pakwe nambuuza nti oli ready abaana bateeke mu bulamu obugumu kubanga genda gibakwatira Kurani ensiko ziri nsiri ababaddeko mu bazungu ekifo kiri nankanira onokkiriza nanga nti ndi ready obonaabonabonebone niye basoma eddiini ntuli fenna abaana tubatwale basoma eddiini ku mizikiti giri ku byalo gye tusula oli tibutwali osasule sente leka ate kuteekayo bamutwalo buli mwana mutwalo gumugumu ebintu Allah tugamba nti wala tashtaru bi ayati thamanan qalila timugulanga mateeka gange omwendo omutono master coaching omwana wa mathematics ne English buli mwana agala emitwalo 8 ojimuwa olina abaana 4 kyokka sheikh agenda kusomesa omwana wuzu tahiyat wala muwa mutwalo gumugumu buli mwana iyo mutwalo gumugumu buli mwana abaana 4 emitwalo 4 oli buli mwana wade 8 ate Allah tuganye nti wala tashtaru bi ayati thamanan qalila timugulanga amateeka gange omwendo omutono tahiyatu egulezo sasula ku sente z'obuvunaanyizibwa ogende nti mwalimu nti abaana bange babano bali banna basoma eddiini mu luwummula luno wali twebangazi mweri mu bugazi nawoti niye obusajja bato busomesa eddiini ku muzikiti ogenda kusanga bameka 5 buli omu niye kakati haji oli ayita 8 yakasulako omutwalo gumu n'ekitundu twala omwana ku muzikiti sasulayo sente nyingi ezitegerekeka ez'obuvunaanyizibwa n'omuvubuka n'asomesa abaana n'abasekesira naddala ate Allah akasente akakuwadde weekali naye master oli wa English kasitaga nti 10 tewali buzibu tandika mwana munafu mu English nagenza okufuna ku report si kibi kirungi bamu coaching mu English mathematics naye n'eddiini gikole ki wadde omwana asoma mu Islamic school mudamu omuntu so ganti ate ali mu Islamic ate akimaji ku muzikiti egyo emyaka gyonna emite egisookerwako omwana w'omusangako amanyi mu ddiini agenda okuyingira emyaka gino 17 18 oluusi mwebalaluukira nga wamumala dda Gaddafi kitawe kye yamukola rahmatullahi alaihim Muammar al-Gaddafi kano mwama Gaddafi kitawe emyaka egyasooka gyonna Kurane ddiini agenda okuyingira 18 agenda military training nga bamumala dda era kyobola yasazanga nga Kurane agimanyi ebyeddalu bino fujjo afande saluti zikaaba yagenda obiyingiramu nga kitawe yamumala era nze mbantu bensabire nnyo Gaddafi Allah musaasire byamusobako kitawe yali yamukeera nnyo emyaka gye gyasooka egy'obuto gyonna yalinga mu ddiini kati oba muwadde foundation nga ddiini njereere agenda okutandika okulaluka bino ebibye nga eddiini ekola ki yo gyeri foundation ya ddiini
niye foundation yotabamu ddiini ate yalo biseeko eno waggulu mu bukulu ate nga alina byeyegombye ebiralalala. Ekibuuzo kyo nkiruddeko olw'ensonga nti abato bazze bakumyewo eka gye bali gye bava wadde waliyo oda kati wano wo tewali, wano wo tewali we batera okwonoonekera. Fuba nnyo okulaba nti ogiteekawo. Naam. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Swalla taasi obutambuze. Omuze gw'obutambuze gwamulemeramu ibaada endala zonna ali okke, niyo omuze gw'obutambuze. Eddagala erijjanjaba obutambuze esooka ye kennyini amanye nti njagala kuva ku zambi lino, alite enniya njagala kuva ku zambi lino. Ekyokubiri kusaba Allah amukwatireko. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tajja kukyusa bukyusa mbeera zo mpaka nga gwosuusiza. Allah atume malayika ejje emusumulemu ejje n'esipanda esumulemu ekyuma ekireeta obutambuze emusibemu ekirala ekitaleeta nedda gwe n'okusooka okwerwanako ne Allah akukyuse. Ekyokusatu alina okukyusa lifestyle ekireeta obutambuze lifestyle. Owangalira wa obeera n'abaani ekiro kyo obudde obumala n'abaani kati obusazeemu obulamu. Mikwano egyo yonna gyonna gisazeemu ofune emikwano emipya. Mikwano gisazeemu kubanga emikwano gizanya roro nene nnyo. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani. Ku yawm al-qiyamah okulajana okusinga kugenda kuba ku mikwano. Yawm al-qiyamah abantu bagenda kulajananga naye nga mikwano. Nga zinsanze nze singa safula gundi oli mukwano gwange yandisya bino bikola bino nali siyabisiri waabyo naye nga tekikyagasa. Mikwano gikyuse ofune emikwano egirimu kutya Allah egiyinza okujjukiza nti ate olwobadde naye nga kiri haramu muwahaaga. Sisitawo nedda, mukyalawo nedda, ate lwaki omuwadde haaga kiri haramu. Ng'omanya nti ogwo omukwano mulungi kangusembeze. So saate nalabako omukwano lumu nali Rwanda. Oli naawe omukyala haaga oli namugamba nti temala nekisi giteekeko. Ekyo ekika kyaki ky'omukwano gw'oli gwe yayina kale gwe si mukwano. Funa omukwano gunaakubuuza akana n'akataano ng'alabye okoze ensobi. Ekirala okusiiba ebimu ku bintu ebireetera omwanadamu okuva ku bikolwa by'obwenzi asiyam kusiba maadi n'olwokuna. Enjala eyo gye tusiiba maadi n'olwokuna ekendeeza ekirungo ekyandibadde kikupika ogenda otandika okubuukira abalala. Kizibu nnyo omuntu okusiba maadi n'olwokuna naweza emyezi 3 ng'asiba ezo ennaku naba nga kyalimu emize gy'obutambuze baba bamaze okusumululayo mu layini eyo. Kiba kitegeeza ki mu wiiki olinamu ennaku 2 z'osiiba. Ezo ennaku 2 z'oba osiibye oba munafu era nayitibwa jja. Katugambe for example nti mbadde mwali mukozeeko naye programu yonna wetewala na muntu nulako enjala ennuma njala kuwummulamu ati sinaganyumya awo ng'owonyeewo sinagakola ki ganyumya njala ennuma. Ekyokulya ogenda okuweza emyezi 3 ng'osiba maadi n'olwokuna endyayo baba gikuttemu. Emmere gy'obadde olya bulijjo eba ekendedde. Toyinza kusiba Monday Thursday okumala emyezi 3 n'oba ng'okyali emmere gy'obadde olya luli tekisoboka kubanga olubuto lufundamu ne bakukendeeza. Ate lubakendeeza n'ebirungo ebadde bikola omukwano ogwo ogwagala okukuwabya gukendeera. Naye tekitegeeza nti ate kubanga abamu bakitegeeramu nti ate omufumbo omukyala weera naye ajja ate tegukendeera ogwoyo gwo. Ogwo tebagukwatako. Naye tugamba guno ogw'obuseego. Ekyokuna kyenja okusembayo ku nsonga eyo ky'oba olina okwongeramu qiyamul layl okuyimukako ekiro n'osaala.
wekakabe oyimukeko ekiro okusaala kubanga kiba kizibu nnyo omuntu yadde mu qiyamul layli asaala ate emisana lebikeko mu bwenzi kizibu kali kasaala kali essala y'ekiro ereetera omwana Adamu okuba nti omutima gufulumamu buli mizeeze z'ekiko ekyo. Salatul layli erimu inshirah sadiri okugologola ekifuba mu mazambi sala atugogole fenna era omuntu agiwadhaba agikuuma ng'ebeerawo buli kanaku agisaala bakale mu wiiki asalamu emirundi esatu ena ebyo abibawalako buli wogyesamba nga mazambi gasembera bw'ogyekwatako nga geeyongerayo n'akasemba akokutaano adamul ikhtilaat wewale nnyo okubanga lugolo kaseero bana bakyala abawala abalungi abazibu ennyo oba nabo ku masimu mu restauranti mu morokayo buli wamu waliwo gwosanga nagaa nti oyo sisita n'oddamu n'omusanga n'omulala sisita n'omuzamu babazaala basisita bameka anti omwaka gugenda okugwako yakakulaga 100 gwakulaga toddayo mumulaba buli womusanga akulaga sisita muki kitamu yakulaga omugokka era eŋŋombo ya sisita ebiseera ebisinga yeekwekebwamu nnyo abononefu oyo sisita wange oyo sisita wange nzi ntyano kyogera kubanga ŋŋombo yabaki yabaami bononefu oyo brother wange ng'eŋŋombo era bwete ku baana b'obuwala nti oyo brother ng'ate alimba akweka ayisawo bibye waliwo eŋŋombo ezamanyika mu bononefu ne sisita mweri kakati wewali nnyo ikhilaatu tumanye obunafu bwaffe bannange tugenda enkya tugenda wa Allah tabaraka wa taala enkya ekyo kimanye oba oliawo kiyinza okukomako mu bikola ebyobukaba n'obuseegu nekyo talina kwerabira nti egyo emyaka gy'olimu ekintu kyosinga okwetaaga ye mukyala oba omwami omwana omuwala mu myaka gye egyo 17 awo wonna wonna mu zooni eyo esinga kwetaaga nnyo omwami mu byonna ebiri ku duniya n'omwami okuva ku myaka 15 kyasinga okwetaaga mu bulamu bwe ye mukyala byonna ne biteekawo mu layini byonna asinga kwetaagako oyo ate yagenda osinga otukubisa emiggo ku kiyama kati mbwakwegendereza la takhluwanna bimura'atin ladayka biribatin walau kunta fi nusak mithla banani. Ibn Qahtani yena akifunza mu kalayini akagamba omukyala yenna gwe wali weeraliikiriddemu kyategeeza nti wali omwegombye togezanga ne weeyawula naye waddenga mu iman olinga Sheikh Banan yali sheikh mu Misiri nga wamaanyi nnyo mu iman mu biseera ebyo nga bamukubirako ne examples kati kwe kumuleeta nti togezanga ne weeyawula n'omukyala yenna ng'ate wali omwegombye waddenga eddiini yo gyekakasanga Sheikh Banan kubanga qulubuhunna sariatul mayalan abakyala emitima gyabwe giseerera mangu ne bwe tubagidde ku programu eyo yasobola okuseerera omutima ate ne wagwawo ebirala ezambi ly'obwenzi mu mazambi gonna agali mu duniya lye lisinga okuba okumpi teryetagisa na ku siteepinga siteepu yonna wabula woyimiridde wennyini weri kumaakingira teri zambi limaakinze mwana Adamu nga azina okutta abantu zambi ddene nerikuli wala okugenda okukola shiriki zambi ddene likuli wala litagisa kutambula bigere n'ogenda ono nyine oyina kusooka kubuuza bakuzigire nti wali omusawo bw'ati yajja okugasa naye zina bw'ali ng'obuuzaani tight marking bwe guba mupiira oyo batajja kusamba kubanga babadifenda bamumakinze nnyo tasobola kugusiba buli we gujja bamugumukubako nezanya nnyo emipiira mu buto nga baakumakinza omusajja n'akumakinga ogusambako obanga gusakunga twakukoneno kasinziro nga gugenda ezambi lisinza okumakinga kyolina okumanya era lyolina okweraliikirira ennyo mu bulamu bwo n'okusaba ennyo Allah litutaase ffenna lyeryo ewaka mu luguudo ku baliraanwa wo wakafuluma mu takisi ku mulimo buli wogera bwoti olakwegomba mwana wogera bwoti olakwegomba wogera bwoti buli wamu bw'otafungiza kwesiba n'owenyweza wansi bakumegga amazambi amalala kujemera bakadde ababiri liri wala abamu bagenda n'okukula nga baafadda n'ojemera ntaana
nam yo n'ogima buli kanaku niyo omuntu asobola okugwa mu zambi eryo buli kanaku lyakwegendereza nnyo lyezambi mu nsi yonna erina percentage ennene mu kukolebwa. Shiriki asinga kuba nti lyezambi eddene naye lisinga okukoddiganibwa ennyo emirundi emingi lyeryo. Amala gonna tewalina livuganyaawo eryezambi likolebwa nnyo okujjako Allah babasaasire. So Allah tusaasire. Naye ng'ebirizaala byonna gwe kennyini gw'obikola. Kyala ngalabise bulungi bampeka nambaki mufuna nti simanyi mufumbo olite n'abakyala waliwo abamu nga yegwe ogugwe kutega butezi bantu kutega onategera kola bwenti nja kuba mulina bwe nyambala akagoye bwekati sijja kuyisa basajja bana bataano nga sinafunako omu. Abo nabo we bali abayigga ggwe okimanyi nti omukyala agulira powder ne lipstick n'akasikaati n'akabulawuzi nga yabigulira gwe naye takumanyi. Najja mu takisi nga byambalidde gwe akunoonya ng'anoonya gwe takumanyi, tamanyi mannyago, tamanyi gy'ova, tamanyi inkamu yo, tamanyi ki, n'abigulira n'abikwambalira. Kati mulage nti ate gwe sigoliho wadde wabingulidde naye ate nze sikwetaaga nze nti Allah wange tabaraka wa taala. Tugenda kuma wano olwaliro barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Ejjuma ejja natulinamu safaari isinjiro naye ate obuzibu twafunye bamashekhe abatera okuba wano bonna tugenda nabo Sheikh Ekiti, Sheikh Bosa, yonna ttiimu tugitwala kubanga bannaffe bali basaba dda twete twafuniranga kadde. Katugenda balumbamu ennaku 2 mu isinjiro omwo insha Allah. Naye nga ddala sijja kubaawo tujja kufuna omusomesa omulala naye si Kiti, siseeka Kiti, siseeka Bosa kubanga yo ttiimu yonna tugenda nayo insha Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Darasa weeri wano darusu weeri 22 mpaka 25 insha Allah. Ebyokulya omukyala n'abaana bawumudde bonna baleete ebyokulya weebiri tubeeko bye twejjukanya mu ddiini yaffe. Assalamu alaikum.